tusooke twogere ku mukulu Kamuga wagambye nti mubbi abantu bamuboole ettaka limudibirire lyatunda lyamudibirira nadda ali mu buddukamu kati ayingira amasomero naye abazadde tulabye abazadde tubonyeebonedde mu nsi eno kati agenda basomeza biki okumpanya ttaka ly'abantu kiki njagala ndabeyo omwana omu afulumye ng'avudde mu ssomero lya Kamoga ndaye byagenda okuba ng'akola omanyi we nasirika omwaka oguwedde ne balowooza mbu naziba omumwa kati guno omwaka bagenda kundaba kimafiya buli eyagezaako okwagala okunfuukira akabizi nange ngenda mufuukira akabizi mu kadeeya siri mulalamu ndi mulalamu omwaka guno banjiwambako emyaka abasinze basose ne batyamu nga balowooza ogenda kubeerayo basose ne batya balaba ebizibu ebyagwawo ne balinda obulinzi kigambo kyange kikyenayogera nti we nagamba nti ejja kubaayo era ne baddamu ne bapiikinga bupya kale nno beebaza banywanyi bange mwebali ddala obutanvaamu ebbanga lyonna wadde nga challenge zibaawo bino nabiri temuwulira bino nabiri amakuuli gonna nemubaawo nga mugalaba wadde nga weegali naye nemusigala nga mulaga nti Ssuuna Ben ayina okusigala nga ashayininga kati kyemuloze ku makutano niba oba nga oli mulwanyi nga wajjayo embaziyo ogizaayo mu kigondoolo nogaye bannange ono gwentemu atafa yenze Katonda yeyandeeta buli bonwanyisa oba olwana na Katonda dayirekiti kati gwawulira amaanyi nti osobola okulwana ne Katonda era yongera okujjonkera kyekyo so nebaza abawagizi bange mikwano gyange mwebalire ddala tukoze shene badde ya bugubi nnyo okubira ddala ku mutima ogwange ng'omuntu gubadde mwennyamidde naye nga nina okulwana okulaba nti nno mbaweera ddala ate ekituufu kye baagalira ddala nakoze sheno olw'ensonga nti mukadde akabadde akazibu kubanga mbadde ndudde nga njiranga nga weeri ate mukadde waffe n'agenda atuva ku maaso kyokka ate ku lwokusatu ebigambo ne bisooka ne bituuka byatuggwa empebwa amagenzi nziguma kyawo nensalawo ne ŋŋamba nti nze nkivuddemu era nenkubira nejjenje ne mugamba nti tugenda kukola jeje nagamba lwaki ekikoze bwoti nemugamba nti era nga munnange kubanga kiri ku ntobo ya mutima gwo tebayitamu naye saawa zaali ziweranga 7 awo abantu abakiwulira ne batandika okuneekumako ng'onanziza ebbali wanga nedda tolijjayo wadde mukadde agenze nobuzika obulamu busigala butambula nedda ate nga ne maama wange mu ssaala ze yasabanga nagamba ekibuulo kyonna nkisabira yabiŋŋamba nga kijja kuba kirungi nkisabira kati bwe baŋŋamba abantu abawera nayogerako n'abitex nenjogerako n'ebbajjo nenjogerako n'abantu abakulu abalala ne bagamba nti nno genda mu maaso kubanga naye maze okusaamu sente zange zisukka embeera yaffe ey'okweyiya okubeera ng'okkiriza obusente obwo bufe oba olyeyongerayo ddi mu maaso so nenzikiriza neŋŋamba nti no yakuziika maama wange ku lwokutaano enkeera ku lwomukaaga ngende nsinga n'abawagizi bange omanyi nti ne maama gyali emagombe yatanyinze kubanga amanyi engeri gye mbadde nziyankolamu emirimu gyange nimutooba okwerekereza neewaayo nenyingira ensiko omuntu lyatasobola kuyingira nga nnoonya okabenfuna so munyiivu manyi nti musanyufu naye abawagizi bange mwebala obutangi bakakwano bange ndabira yini ng'esimbye paka eri ku kkubo naye ng'oyinza okubuuza omuntu nti ojja kulaba ani nga bagamba Ssuuna Ben yava mu kyalo nga kyewuunyisa nnyo kale Mukama mulungi era mwebaza olw'obuwanguzi bwantosizaako olunaku olwaleero era kigenda maaso n'omusaba kuba nze sirina mutawaana n'abantu bantu abamu be baniranga omutawaana ayina engeri yange gy'abankubiramu abo ne bagitegeera so ekyo kyekimukubiraga muntu omubi tabafuna abo mba mubi gyoli ewa Katonda andikiriya nnyo kyekyo nno kyemulabye tebalina muntu yenna gwe bagiridde tebagiridde muyimbi gundi nedda Ssuuna Ben yali ku kipande yekka n'obuligaliga bwe nateekako obwo n'obuligaliga obwaliko
n'akabizi akavuga boda nenza siwe akabizi kakavuga boda nempita abantu bange ne bajja naye munjagadde bantu bange nenkuba ekipande nga ndiko n'obubizi ne mujja muli balungi bannange gyendi neyanza nnyo neyanzeege abantu makubidde endongo paka ku makyanga omusana gwasinga bwe nabagamba sira okubadde bannange temwebale nnyo mwebali eddala okumpagira baganda bange obadde omaliriza awo n'ogamba nti omwaka oguwedde bakulwanye nnyo badijje banno baani badijje bannange omuntu okulwana tekyetaaga kubanga ali mu mulimu gwo yasito yasobola okubeera nga webakulwanyisa success yo n'ayitaayita mu bantu abalala era nga bw'alabye bw'alengera nga waliwo ayagala okugirayo enjala nga naye ayanguwanga amwongera omusuddiiza ddala abantu abagala okutulaba nga tuli wansi bangi so babaayo nga balwana si bokaboka betulwana b'emirimu gyaffe naye babaayo bw'alaba ng'otambula ayagala kuba engwala alabe nga sipiidi gyoddukirako ekala kyekkakkana asobola ogikangamu kuba munange ye yabaza okuguluka okusamba abantu naye tesobola kusamba omuntu mwaka gugodde naguno tusooke twogere ku mukulu Kamoga wagambye nti mubbi abantu bamuboole ettaka limudibirire lyatunda lyamudibirira nadda ali mu guddukamu kati ayingira amasomero naye abazadde tulabye abazadde tubonyeebonedde mu nsi eno kati agenda basomeza biki okumpanya ttaka ly'abantu kiki njagala ndabeyo omwana omu afulumye ng'avudde mu ssomero lya Kamoga ndaye byagenda okuba ng'akola omanyi we nasirika omwaka oguwedde ne balowooza mbu naziba omumwa kati guno omwaka bagenda kundaba kimafiya buli eyagezaako okwagala okunfuukira akabizi nange ngenda mufuukira akabizi mu kadeeya ndi mulalamu omwaka guno ngaziya omumwa nange nga ziya ennyindo nambwe twamulabyeko nga yabadde yaze okuziika ne bamugoba misinde embeera ewagitegeddeko erinnya linzitira olunaku olyogera nadyogeramu empozi aliyita atya suuna olyombulidde nga ndyogera bakiri ngamba olukanyala oba akayiri naawe kyoba ombuuza sebo nga wogambye erinnya eryo bamugobye emboozi musazeemu kati yali tasaana nakuba yadde ku lumbe lwa mbizi yali omuleka ku lw'omukyalo w'ekitiibwa nga mukyala Kayondo mbuuza ebirala ate ye walukagga wange omubi nnyo mu nsonga ezo mubuuze Samona yamutegeera obulungi olimba gwogenda oduteekamu ssente oba yajja ekyetaaga kuteekamu ssente tiwalina kyetaagisa ate ki nze ne bwe ŋŋamba siina studio gye nsobola kukubira nti ne bwe mbaga nzijako okolima bagamba weeri banga ndi siri wa bulijjo kati siina kyenteekamu na ssente nga nayagadde okukola oluyimba oluteeka omuntu w'alina okubeera so mu bigambo ebikuvaamu olinga agamba nti ennyumba bagikutwalirako ddala tokyagirinako control emboozi z'ennyumba tuziveeko nnene labanga balina piki za looni zebasasula oli bwabanga alina piki eya looni gyasasula kati mubuuziza nti sente zembadde zisasula kinagamba bwebaga zisasulayo emyezi 2 wiikisi 2 wiikisi 2 nolabanga wakiri era omuntu oba omuwewuddeko abantu abawera kati nfunyeyo bakyali bange 10 abuzi ba booda nembasasulyako ku looni zaabwe eza piki era mbasikoze bubi kale mpozi ng'olina akatalekeka kogamba bawagizi kwebaza abawagizi bange okutanvangamu ebbanga lyonna mukano gyange mwebalenyo mwebale ddala nange namanya bimunjagalako era nja kwongerera ddala okubikaza buli mwaka oleetera ebipya paka Mukama Katonda bw'aligamba nti nno kale tukuyanziza